jjajjaffe jjajja w'Obusiraamu mukadde waffe Supreme Mufti ne Deputy wo abakulembeze ab'eddiini mwenna bakulembeze bannange ababaka ba Parliament n'abo abajegwanyiza abavuganya bannange Ssebo General Henry Tumukunde Ssebo mukwano gwange ate mukodomi wange w'entungamo General Gregory Mugisha Muntu bakungubazi bannange mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusaidi wano nina mukwano gwange Kamusaba Sembereko omwami ono bamuyita Twaha Ali Buken naife kubanga Munubi twamukazaako Nubian Ali nga ono mukwano gwange butuwangadde era butulowooza ffenna okumala ebbanga lyonna. Bakadde bange yenze Kyagulanyi Ssentamu Robert abandabye obukulu abamu bamanyi ng'omubanda wa Kabaka ate abalala bamanyi nga Bobi Wine abamanyi ewaffe gyenva mu ghetto bamanyi nga ghetto president naye ate abo abandabako nga sinaweza myaka 8 bamanyi nga Swipe. Erinnya neryo lyantumibwa jjajjange Hajat Aisha Kyosimbonanya Hajat Aida Kyosimbonanya muwala w'omugenzi Haji Musa Galenkanawa ematanga ng'oyo jjajjange ye yankuza okuva nga ndi mutonze nazaalibwa mu lutalo naye jjajjange oyo yantuma erinnya eryo era nalimanyiri erinnya lyange paka we nalaba kityange ku myaka 8 kufuna erinnya lya Robert. Jjajjange oyo kati aweza emyaka 95 ye muzadde yekka gwe nkyasigaza ku nsi tewali mama tewali tata naye jjajjo yazaala mama akyaganya okufa alinda kulaba ku Uganda empya insha Allah. Kale no bakadde bange muyinza okwewunya empisa ennungi gye nzijja muyinza okwewunya omusingi omulungi gye nagujja nze ndi mwana w'Abasiraamu. Njagala okusooka okubagiza muganda wange ate mukwano gwange King Kalisa ne famire yonna okufiibwako omuntu omugundiivu bw'atyo naye era ffenna tukungubaga kubanga tufiiriddwa omuntu w'enjawulo Dr. Kalisa. Zeno Dr. Kalisa nalinga mmwe nga mwegombera ku distance naye nafuna amasanyu lwe yasooka okunjogerako ne ngamba inga nfuse wa kabi era nakubira Nubia ne mugamba olabye Dr. Kalisa bw'anjogeddeko nesanyuka nnyo kuba y'omu ku bantu bempa ekitiibwa ne guno gwaka. Naye ate era Dr. Kalisa nga bwe mumanyi ye teyekiriranya okola ekituufu ajja kiwaana era bw'aba n'obutali bumativu tujja alinga muzaata. Kale nno mbandi awo kyali mu kusanyuka ate n'akomawo mu lunaundi omulala naga Kyagulanyi yabananjamusizza yagenze nayogera ebigambo nga byonna byayogera biri ku point nate nageza okulaba nga byaddamu kati sikyayagala ene ngamba bannange kiki oba ndi ku kifu naye bwe njagala ennyo okumanya ate nga bwe bankuza nti weetowaza naddala ku bantu abo abamanyi nga saba amagezi nefuna appointment ogenda okusinkana Dr. Kalisa ne mugamba dokita bwanvimbisizza luli abantu bonna bamanyi nze nsinga ate wagenze n'owungi waka amazzi kikyabaddewo nga bw'abadde asekaseka n'agamba wagenda n'obyogera byonna n'osawundinga nga bali bamandera naye ate wagenda okomawo kiruyogera kyekimu nantegeeza nti ffe tuli bamanyi tumanyi buli kikyamu ekiri ne gavumenti eno tumanyi buli kikyamu ekikoleddwa
tetwagala kubitujjukiza gwogenda tukolera ki kitwagala okumanya. Nafuna akadde ne munyonyola ne mugamba dokita mwe muli bamanyi naye ffe naddala bavubuka bannange ate nga tuli ebitundu 85 ku buli 100 bangi tuli basibe naye tetumanyi nti tuli basibe, bangi tuli baddu naye tetumanyi nti tuli baddu mu nsi yaffe. Nakirabanga kikulu nnyo okusobola okugula amaaso g'abantu bano basoke balabe nti kye baliko kifu we bali bawafu n'abakulembeze bafu. Mu nsonyi wewe mbanga nsawunize ng'owa ghetto omanyi olumu kannemeramu. So nengezaako munyonnyola ne mugamba dokita ndabanga twetaaga phases ez'enjawulo naye phase esinga obukulu y'ey'okusooka okulaga abantu system gye tulimu nga bw'eri enkyamu okulyoka okubakkirizisa nti twetaaga ate ekisingawo. Era tubadde nga tuwuliziganya ne Dr. Kaliisa. Nja kutwala ne guno omukisa obategeeza nti mu bye twayogera ennyo nabyo naye yagamba ye atuwulidde zi movements zijja emigendo gijja ne mulina okubeera organized. Kati ogamba otya nti mugenda kukyusa ensi temuli organized tolina kibiina kya bufuzi kiwandiise ne mwenda munyonyola nti munnange people power bagano giwandiisa naye ne bafuna omuntu nakifuula NGO yalabirira abakadde n'agamba kati ogamba otya nti ogenda kukola ki ogenda kuteekawo enkyukakyuka. Era namusinkana nga tewakyabula myezi 5 kwewandiisa n'agamba olaba kati ogamba otya nti mugenda kwesimbawo simanyi mulina ttiimu naye temulina yadde ekibiina ky'obufuzi. Ebigambo ebyo nga byaŋŋamba nga mbinootinga mutwe naye era nga mmanyi embeera gye tulimu twali tetusobola kuwandika kibiina kya bufuzi. Kaakati naddamu omusinkana nga mu magezi ag'enjawulo twayisizaawo ekya NUP. Era yansika kutunga bwasekaseka n'agamba oli muyaaye. Era ne mugamba dokita amagezi ge watuwa twali tugayina. Naye nzijukira olunaku lumu olw'enjawulo we nasembayo okusinkana Dr. Kaliisa twali mu kuziika juzi nga tuwerekera muganda waffe Haji Nassan Tegese Baggala. Yansika nanze ebbali n'aŋŋamba obadde oyogera bingi nnyo kati kansuubire nti essaawa zino tetugenda kuwulira ng'okaabakaaba ng'oyoyoma ng'ogamba kino kibi kino kirungi wuzingo ogamba oyagala kwesimbawo kyetwagala okulya kyokka kyekyo kyemugenda okukolera Uganda. Basebo ne bannyabo eyo ensonga lwaki ne mukwogera kwange nagambye nti tu closinze the book of Lamentations ne tu openinga the book of Acts. Twagaddewo ekitabo ekyokukaaba oba okwemulugunya ne tugulawo ekitabo ekya plan. Kyanaku nnyo tisisobodde musinkana mu biseera eby'obulamu naye tuli wano leero. Njagala okukozesa omukisa guno bakadde bange nga mmaliriza okwogera ku bweyamo obwange ng'omuntu, obweyamo obw'abannange benkulembera nabo n'obweyamo obw'ekibiina kya National Unity Platform okuba etooki mu Uganda gye tuyita Uganda empya. Obudde tebusobola tumala okwogera ku byonna, obudde tebusobola kutumala okwogera ku kubonaabona abasiraamu kwe bayiseemu oba kwe bakyagenda maaso n'okuyitamu. Naye njagala kukozesa mukisa guno okweyama mu maaso g'ombuga jjajjaffe jjajja w'obusiraamu, okweyama nga tuli wano ku lusozi olukulu olw'abasiraamu mu Uganda, okweyama eri abasiraamu abali wano, abasiraamu abali mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo n'abasiraamu abannayuganda beetoolodde ensi yonna. Abo abasiraamu bajjajjange, bakojjange, bakojja Kusaini, bakojja Isima, bakojja Faruku, nti nga ndi pulezidenti w'eggwanga lino wagenda kubaawo obwenkanya. Njagala okukiddamu mbasuubiza abasiraamu maaso g'ombuga nti nga ndi pulezidenti wa Uganda abasiraamu bagenda kufuna obwenkanya. Mbuga kikafuuwe okukwata bannayuganda babiri ng'omu musiraamu nga muganda wange ono Ali ng'omulala si musiraamu nganze Robert. Oyo atali musiraamu yeeyimirirwe, ate omusiraamu asigale mu kkomera naye nga bali ku musango gwe gumu. Ekyo tekigenda kubaawo mukadde wange. Tekigenda kuddamu kubeerawo okutta omusiraamu yenna naddala ow'eddala eryawaggulu oba munnayuganda yenna ne watabaawo lipooti efuluma.
tekigenda kuddamu kubaawo nga bwe kiri olunaku lwa leero nti bannamateeka batugamba somebody is innocent until proven guilty or until he or she pleads guilty. Ti omuntu abeera talina musango okujjako ng'ekkooti emusalidde omusango oba okujjako ng'akkiriza omusango. Ekyennaku mbuga wano mu Uganda bw'obeera musiraamu n'okwatibwa musango gubeera gukusinze paka nga kkooti esazeewo nti tegukusinze. Ekyo kikafuuwe nga nze pulezidenti bakadde bange. Tekigenda kuddamu kubeerawo ng'abakyala abasiraamu bambulwa ekitiibwa kyabwe ne bagaanibwa okusiba akakaaya ng'akabonerako ekitiibwa kyabwe mu bifaananyi byabwe ebiri official. Ekyo tekigenda kubeerawo. Njagala okusuubiza abasiraamu bonna nti obukulembeze bugenda kubeera mu mukwano na kuwaŋŋana kitiibwa. Nga nze pulezidenti abasiraamu abagenda okubeera ab'amaanyi mu ggwanga si be ab'emyaka 8. Nedda. Abasiraamu abagenda okubeera mu gavumenti yange abo bamuwanga Kivumbi Embooko, bebo ba Anubiandi Embooko, bakazibwe Bashiru Embooko, bakawalya Embooko. Abakyala tujja kuleetera ddala Abashamimu Malende Embooko, Banabira Embooko. Era mbuga nkusuubiza nti njagenda ne mu ghetto nzijeyo abasiraamu bali basejjirinya batuuse ensonga z'abasiraamu ku levo zonna. Bajja kubeerawo obwenkanya bakadde bange. Tujja kubeera mu Uganda eyo nga yeeyagaza buli muntu, ne bw'aba wa ddiini ki, ne bw'aba wa ggwanga ki, ne bw'aba wa nkula ki. Era mukadde wange nga njagala n'okusaba abasiraamu bonna baleme kirekera ffe ng'abantu. Mukadde wange nze omulimu gwange gubadde gwa kuwa bukulembeze. Era kati nebala nti ndi ku ballot paper, ndi ku kalulu. Omulimu ogwo si gwange nzekka ng'omuntu, si gwa abasiraamu bokka bakojjange, si gwa abakatuliki bokka bakitange, si gwa abaprotestanti bokka bammange, wabula gwa buli ddiini, gwa buli munnayuganda. Ffenna tusaba obwenkanya. Mwenna mwakirabye nga ffenna twagenze ne twewandiisa ng'abeesimbyewo okuba pulezidenti. Naye ate bwennyini nze nenkwatibwa nenkubwa nensifuirwa kamulali obutafaananako muntu mulala. Naye twebaza Allah yali waggulu nti buli ekibeerawo kyongera okulaga amaanyi ge, kubanga tewali yali amanyi nti akaana akaazaalibwa mu lutalo lwabwe kati ate ke kagenda okuba nga katolontoka ne bajjenero olunaku lwa leero. Nja kwebaza bajjenero abantu balamu betwesimbyewo nabo naye nga tusobola okutuula wamu ng'abooluganda abatambula nga bagenda mu Uganda empya. Mbasabe kubabba omunnaye jeno munnaabwe bayinza okuba bamutuukako, naye bamusabe abeere jeno waddala aleme kutya ka Dawudi akatalina yadde emmundu oba ekitala. Ffe abakristu tulina ekyawandiikibwa mu Bayibuli ekigamba nti Katonda oyo yali waggulu yayamba akavubuka akato ke bayitanga Dawudi ne kafufugaza omulwanyi namige gwe bayita Goliasi kuba kaali keesize Mukama Katonda. Era katusuubire nti ne ku mulundi guno Katonda agenda kukozesa generation yaffe okulaga amaanyi ge, kuba baganda bange tujjukire tetuli wano okulwa amagezi gaffe, tetuli wano okulwa amaanyi gaffe. Simiridde mu maaso gammwe kuba nze nsinga okumanya eby'amagye oba eby'obufuzi, wabula ndi wano okukiikirira mmwe nammwe okubajjukiza nti Katonda bwe tumwesiga asobola okutukozesa ebyo bye tutalowoozangako tibisobola okubeerawo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Zikiriza Sheikh Muzata nawe nkwebaze ssebo. Oyinza okuba tokyanzijukira mu myaka giri nga nkyali swaibu, naye nze omu ku bulenzi obajjanga ku Biraali okusiibulukuka. Era wali mukambwe nnyo Sheikh, ng'era nkutya, era Sheikh nkutya naye nkwagala nnyo mukadde wange. Era nkusaba okyogeddeko nga twogera ku Dr. Kalisa kati gwe tusiibula yabadde teyekiriranya. Mukadde wange nkwebaza obutekiriranya. Mmwe basajja abakulu betulina abasobola otukipinga mu line, abasobola otukipinga mu order nga kobeerani ojja kiŋŋamba nga bwe kiri. Era Mukama abakkiriza n'enkulembera eggwanga lino insha Allah. Abasajja nga mmwe yemwe mwina okuba nga mumpabula ku nsonga z'Obuyisiraamu. Assalamu alaikum.
alhamdulillah bwe batyo bwe bakomekereza abagala okwesimbawo ku kifo ky'obwa president wa Uganda.